Mukoze statement. Kisoka baba. Para wote na kazi ya fata. Para wote. Para wote. Dobozi Namas Vita Inasuga omwana ow'empata eyeddira emmamba ab'empata gyebuli nesinako omukyala wo olonderako muganda wo omuwala olonderako nazaala wo oba muzikirize ng'ennaku z'omwezi 13 mbasabe Kyandulu n'abagulira ebitabo n'agulira TV abaana tebalabira amawulire g'eggwanga njagala muleetako Karavani wetu tugenda sera kompata mazima kebaita wanumanizi ande ate sisuubula bawagizi kuba bweru wa constituency fenna tuli bamukono sawutatenga tuli balungi baliwa bakubendere mazima aliwagetulibendere baliyitawanga kisoka tetulina mazzi Kayondo nagaleta mazima baliwa bakubendere baliyitawanga akatale kaffe kayidde era bayita Kayondo baliyitawo abaana baffe aba St. Andrews nga tebalina bye bakozesa mu ssomero baliyitawo abaana baffe nga tebalina TV baliwa
Mazima. Imanizi amesipanga kakotanga kubaku. Majibu ya kutoka. Owasaba abana bakube salongo kuba. Ndabusanvu. Yesu. Kino kituuza sekyalo. Ndabusanvu. Yesu. Karavani bwetu tugenda serako mpatta. Mazima. Kebayita Wanumanizi Ande. Ate sisuubula bawagizi kuba bweru wa constituency. Fenna tuli bamukono sauti ate nga tuli balungi. Baliwa bakubendere. Mazima. Baliwa getubindendere. Baliyita wanga kisoka tetulina mazzi Kayondo n'agaleeta. Mazima. Baliwa bakubendere. Baliyita wanga akatale kaffe kayidde. Era bayita Kayondo. Baliyitawo abaana baffe aba St. Andrews nga tebalina bye bakozesa mu ssomero. Baliyita abaana baffe nga tebalina TV. Baliwa. Mazima. Simanyi maama we yafa alinganga agenda okuteesa Kayongo. Ekikugu taata wange yafa kyekiŋŋaana ogenda mu paliamenti. Omusezi. Olinga akwata buzireseko basaba ne bannyabo Kayondo taata we yafa. Oyo musezi. Kalalize nzire ku ebyo. Basaba ne bannyabo Kayondo bamuzaala Kkobe tetumanyi nze nzire ku ebyo. Kyetumanyi Mukono South omubaka gwe tulina Kayondo Fred alina kyakozeeko kyalaga. Oyo. Wakulanga kirabo dadi. Era bw'ogenda ku buli kyalo ku kyawo ikodizibangawo omubaka Kayondo Fred asobodde mu kyalo kineekako tenti. Mazima. Abakrisitu ebyo sijja byogera ku ekereziya yaffe. Abakristaayo mundeke sijja byogera. Mwe abatamanyi nti kyatwalira mubaka wammwe. Basebo ne bannyabo njagala okubabuulira wano. Bwe bayita omubaka wa paliamenti ye musajja asobola okuyingira mu paliamenti Mutengerera n'ateesa ensonga z'ekitundu kye. Tubadde wano emyaka 4 gy'Amani Yoweri Kaguta Museveni nga buli mwaka Uganda eyisa bajeti. Era nga bwe kuyisa bajeti tubeerako ababaka batukikanaza Kayondo okuyisa bajeti ya Uganda yonna nga temuli kyafuna. Bw'ogenda ku luguudo lw'e Nakayaga omubaka we yagamba tulina okuyibwa kolansi era ngenda kuyibwa. Oyo. Masanyalaze. Genda empatta ekyali kitalowoozebwa nakwata akakiiko ka paliamenti Kalamba ne mbagamba bw'oba ng'oyagala Kayondo paliamenti enereme butaggwamu musisi madize ndi mukome. Tulina oluguudo lw'empatta essaawa eno bali lwa kolansi nijjagamba Kayondo olukolo otya. N'olwensonga kyetwetaaga ye mubaka wa paliamenti asobola okuteeka gavumenti ku nninga n'agijjako bye twagala. Oyo Kayondo Fred Omubwati. ngaani oli asobola okuyimirira wano n'ayogera byonna by'ayogera naye jangu Mukono district tulina ababaka ba paliamenti 5. Mubaka Kingoze Setuso okuvaako wano eyali asobodde okukolako yadde Kayondo byakoze emyaka 2. Twabasinga baby twabasinga. Yadde foofu ku kyalo waliyo abakoze naye nga tebannatuuka Kayondo. Kayondo yandibadde akyasobola okuvuganyizibwa naye ab'ekisoga mumenya siteetimenti bannange mwebalene mwebalire ddala. Twasinga baby tetulina okututeeka. Nange nabadde ntiddebu bwe nayiseebwe kiraga nti Kayondo matimati ffe tukyakwagala mwebale kulya.
mujja kundeeta malala mazima mbakakasa nkyaliwo njaba kuba omu abengatta atyamalerosi 5 mumanyi ebupi ne baleeta abavuddewa n'abavudde ne bawera 8-10 ne bakola omugeto nze Kayondo mbayita omu obasobola Ssaalongo kuba ekyo kye bayita people power gemaanyi gaki ndiweero power weeyabo nembagamba ngenda kuvuganya omwami eyaliwo imwe nemugamba Kayondo omusajja gwogenda okuvuganya musajja mugezi nembabuuza nti nze ndi musiru tinedda nagamba kale Kayondo ekyo tukitedde Kayondo omusajja oyo gwogenda okuvuganya agenda nnyo ku mikolo nembagamba nze ku mikolo bangobayo nebagamba ekisema nti Kayondo omusajja oyo gwogenda okuvuganya ayagala nnyo abakyala nembagamba nze ndi mufiirwa nagenda embalala nemwanyisa omusajja gwe bayita mawe ngenda mujjako ekibiina kya DP ngenda kufuuka pulezidenti jeno wa DP yegwondako naye kemala okwata owa pulezidenti jeno wa DP kemala okwata owa pulezidenti jeno wa DP kati olaba mmeketanje naye ntuntunu ebyo babagamba simanyi bamugezaako abasajja abali diplomatic bamwandikawo nga semwogerere bamugezaako ne bamulemwa ne tumuleetera munnamagye munne naye naakola bwati katumukuba labadaba sitayiro tumukuba labadaba ki kakati olw'okubanza Kayondo ndimu obusaayi obukunja labadaba sitayiro bwenegaana tujja kunja mukunje tujja kukola ki anize byagenze ebyogera sirinayo mulala agenda kujja kunsabira kalulu wano era bakakasamu abaana mutegeko okukola eggaali naye saawe tetukyamukuba labadaba ki bwenegaana tujja kukola ki bulijjo ndowooza temulina Bayibu abantu b'ekisoma naye nga Kayondo yataba wa tayimu akalulu k'omubaka sikawulira tuwuliziganye kyentwadde ebitundu 75 ku 100 bika ku mazzi makyafu kyova olaba nemeddeko nnyo okulaba nga national water ebunya amazzi mu constituency yange era nga gakyabuna paka erimu ku byantwala kakiiko ka natural resources okulaba ng'ekitundu kyange kibeeramu amasanyalaze gakulukuka mayiro 2,000 okuva wano ne gaba ng'agetwala mu Greater Kampala tetugalina ekyo kyekyantwala okulaba nga nwanirira ebitundu ebimu Mukono South bifunye amasanyalaze nzirayo okulaba nga ngenda okudda wano ng'ebitundu ebisinga ebitundu 9 mu 10 tulina amasanyalaze bwana kutuwa obusobozi ezo enguudo zirina okuyambako ate mwabeepatta bwe bamala okukola oluguudo olwo tugenda teekako buliigi egatta ku ggaba ng'omuntu agenda e Kampala bakyayita mu jjaamu w'emukono akwata bukwafu wali mpatta n'avuga ka koolansi bw'atuuka ali n'akwata ka buliigi n'agweggaba oyo mubaka ategeera constituency bw'obala bakuba mu Bayibu enda ku jjaamu oyo mubaka wa parliament obanga baali bamanyisanga olunaku lwe nava ewaffe mujjako amasepeeru kubanga siriko eki ne muntu gwotakyabuuza
nyimbye ku kyataawo oyanirizanga bwaniriza omanyi kozesa nnyo sensi abaali balowooza nti bo tebawangulwa bantinninga ne batwala mu kooti kwe guno omusango ogwampawaabirwa omusango ogwampawaabirwa nti Kayondo wa dipi okumpaabirwa ne bampaabirwa omusango ogwokubiri Kayondo ono wa dipi naye wa people power ne bampaabirwa omusango ogwokusatu nti nawa amabugo ne bampaabirwa omusango ogwokuna nti Kayondo ono abalala bonna ab'ebibiina bawangula mu disitulikiti Kayondo yekka yatali wa kibiina kyaffe yawangula ne tugenda mu musango ne tugenda mu kooti gye bayita high court. High court yalimu omusajja bali bamuyita Collins bannange bonna ne bemuterese bwe naveeyo emyaka 2.5 nenkuba enkambi wano mu kisaawe ekisoga nembayita nembanyonnyola omusango ne twebaza era ne tugabira LC buli kintu bakyapasoni ne bavaayo ab'ekisoga bonna ne bagamba bukyanga tulonda mbaka wa paliamenti tetulondangako Kayondo kubanga akoze n'abafuga ebisanja byonna bye bataakola omuntu ng'ayimirira wano ng'avuganya Kayondo basebo ne bannyabo kale n'olw'ensonga eyo ekisanja kyenzirako bino bye ngendo teekako essira Thank you.